Justin Nammere leero yakedde okujja wano ku CPS Kampala ku kitebe ekya Kampala Metropolitan. Mujjukira bulungi nti full figure naye yatutuukirira ng'amugulako omusango anti ye Nammere ne bbaawe bamukuba ne bamubaako ssente ze n'essimu. Kati naku zino badde tulikola okunoonyereza nga twetaaga okuwuliriza sayidi zombi eya full figure ne sayidi za mukyala Nammere. Kati leero mukyala Nammere yazze naye okutunyonyolako kikyamanyi. Babadde kusooka mu meeting katono n'addumire ne CID commander wano mu Kampala Metropolitan ne bewayamuuko ne begayamuuko kiki tebateeka okukola. Nga bamaze ekyo ne bakkiriziganya ekisooka kati mukyala Nammere agenda kuwandika statement 2. Statement esooka eri gye bamuvunanako omusango gya full figure. Ng'amaze okuwandika statement eyo ye ajja kugulawo omusango ku full figure naye. Kati naye agenda kuwandika statement nga complainant ku full figure. Statement esooka yeganye bintu byonna full figure yayogera. Agamba nti yakubako full figure, yasindikako abantu kumukuba n'eddoboozi gye abantu gye bawulira lwaki onvuma eyo eddoboozi nkadde si ye nkadde si bya juzi. Kati statement eddako naye alumiriza full figure. Ekisooka full figure amuvuma nnyo. Eyokubiri full figure avuma ne family ye n'ebintu ebirala, naye fe mu lufuutifuuti byonna tugigase anti misuse of computer misuse. Yakozesa bubi full figure yakozesa bubi omutimbagano. Kati okukozesa omubi omutimbagano mu Uganda kati ebeera koza omusango. Kati naye ekiseera ejja kutuuka naffe tuyite full figure ajje yennyonoleko omusango guno mukyala Nammere gyamuguddeko kiki kyayogera, kubanga mukyala Nammere aleese obujulizi ng'alaga ng'eri full figure yamuvuma. Naye mu meeting adumira aba CID wano mu Kampala ejjabaddemu ne ttiimu ya mukyala Nammere bakikkiriziganya nti abantu bangi badde bagenda ku poliisi ezanjawulo nga bayingiza omusango ku full figure. Kati twagala kukubiriza abantu mulanga anti obuuliye wayingiza omusango oba Kira Road oba Katwe oba Namasoba oba wa ng'olina reference, badde tusaba tutuukirire wano ku KMP headquarters ne reference eyo tuyite file eyo tugenda kukola okunoonyereza ku musango egyo gyonna wano ku Kampala Metropolitan oba ku KMP. Kati obuuli eyo ng'olina omusango gye waggula ku full figure nga walabye nti tetambudde bulungi, tutuukirire ssaawa zino ne reference yo. Afande katono nnyo ne kusaasira Catherine kusaasira naye azze n'aggulawo omusango ku Catherine kusaasira
alina reference yagulawo ku full figure. Waliwo reference eri ku Jinja Road ne ku Katwe. Atulaze kati file eri ku Jinja Road ne ku Katwe tugenda kugiyita bagirete wano ku Kampala Metropolitan tukole okunoonyereza. Sofaya misango emeka gye mbadde mwakafuna gye mwaka receiving saawa zino tusigenda kwogera omuwendo katulabe enkya yinza okwogera omuwendo gwa misango naye waliwo ndabye ne waliwo nalongaze naye bamugyeko reference ye bagenda kuyita file eyo kati kwokuyita bantu oba okyali eyo tutuukirire abantu kiddako eri Justin Namere nga bino byonna biwedde kwata n'afulumayo mu kaduuku poliisi. Namere wali ngeri gye nkugambye awandika statement bbiri gyagenda kuwandika naye statement kutwala ki obudde. Afande Nobert Events amaze wano ebbanga eriwerako diri wagenda otwalibwa mu kooti oba ensonga za Nobert Events file ye eriwa omuwabi wa gavumenti. Tulinda bulindi ebinavayo eri omuwabi wa gavumenti anatulagirira ki kyokukola. Kasita anatulagirira nti ekyatumutwale mu kooti tujja mutwala mu kooti. Kuba tulagirira tumuwe kakalu ka police bond nga tukyagenda maaso n'okunoonyereza tukyakola ekyo. Naye tulinda bulinzi file omuwabi wa gavumenti okozesa bubi omutimbagano. Abadde alina ekyo kyatera okwogera nti ye takwatwako wano era teri poliisi esobola kukwata. Mukyala neerabira amanyago okulagira abantu buli eyo bamukwano gwo yayingizako omusango nga poliisi teyatambuza omusango bulungi tutuukirire kati. Abawagizi ba Namere abasuubire okubanga olunaku olunazibye olunaku lwaleero banaddayo n'omuntu waabwe oba Namere yazze wano ng'atambula mu bigere bye ajja kuddayo. Muli ready okureceiving abantu abalala abajja ku nsonga ya full figure okubeera nga muwuliriza ensonga zaabwe? Tuliredde nnyo mujje kuba bakyajja tuliredde n'abantu 10 abasirikale baliredde okuwandika statement n'okuyita fayiri zonna. Abantu bagenda kakasaba kyambu guno banayambibwa kuba bakikoledde ebbanga nga poliisi tebayambi. Kusooka tutwala amawulire ago etuuke eri abantu bajje tulabe ebinaddirira. Afande, essaawa ezikirizibwa mu mateeka okukumira omusibe ku poliisi zayiseeko eza Nobert. Abantu abamukwata bali tebeeteeseteese oba kyemukola obudde bwe tekimenya mateeka. Waliwo kituufu kyoyogedde anti ssaawa 8 kiyinza okuba enaatera kuyitako enaatera naye ngeri gyekunyonyodde fayiro teri mu mukono gyaffe, fayiro eri mu mikono gyaki omuwabi wa gavumenti oba DPP. Katulinde eyinza okukomawo leero n'ekiragiro.